look at him and they say he is the one who put them in the shoe. Bwegute bwe gwabadde olunakku olweggulo nga banakibiina kya FDC batongoza okusabira demokulasiya mugwanga. Gyebyagweredde ng'omukulembeze w'ekibiina Meja Gen.Mugisha Muntu ayozezza ku mmunye olw'ebyo byayita obutali bwenkanya obugenda mu maaso mu ggwanga okuviira ddala mu kalulu omwezi oguwedde. Ono agamba okusibibwa kwa munnaabwe Dr. Kiiza Besigye mu makka ge agasangibwa Kasangati nga kati waakazibwako erya Bengazi kityobola eddembe ly'obwebange nga kw'ossa ne banakibiina abalala abazze batulugunyizibwa mu ngeri ezengyawulo. Bwetwogeddeko ne Dr. Pamela Kanahwa ono nga munnabyafaayo okuva Kasozi Makerere ku nsonga ya bannabyabufuzi okulokosa amazigga atunnyonnyodde nti kabonero akalaga obunyinike abantu bano bwe balimu okuviira ddala okulonda lwe kwabaawo. Ngaba oba baddugavu kangamba ba African tumanyi nti si kyangu nnyo naddala abaami okukaaba mu lujjudde okujjako nga waliwo ekintu ekikulu ennyo oba ekintu ekinene ennyo nga balina obulumi bungi kati nze ndowooza okukaaba kwa FDC kitulaga si busungu asach naye oba ennaku bakangambe nti ennaku gye balina okusinziira ku mbeera ya Dr. Kiiza Besigye kubanga ffenna tubadde tubiraba okuva wetwava mu byokulonda ebibaddewo ebya poliisi security tumulaba yena ali confined waka. Ono agamba nti ebize ebibaawo naddala okusibibwa kwa bannakibiina okuva ku ludda oluvuganya bibanyise mu nnaku ey'ekitalo nga kati ensonga ziringa ezibasobedde eka ne mu kibira. Luli twamulaba naye ng'ali mu katishat aka black akali I can't breathe. Ebyo ebintu byonna birina engeri gye bitukwasa ennaku. I don't know how you'd say sympathy. Naye ennaku ndowooza nnyingi. Ye Profesa Ndebesa Mwambusi era okuva Kasozi ke kamu agamba nti ekikolwa kino kiraga ng'eggwanga bwe liri mu kaseera akazibu ddala. General mulamba bw'akaaba n'akaabira demokulasiya kitegeeza nti waliwo ekitasobokeredde mu politics zaffe mu Uganda. Ekyo kiraga nti tuli mu kaseera kazigizigi tuyinza kwesanga mu byobufuzi ebitali bituufu tuyinza kwesanga mu bufuzi bwa mawanga mu bufuzi bw'amadiini mu bufuzi obutali bwenkanye. Ono wabula akubidde gavumenti omulango ogutakungula okusaawo omwaganya bannabyabufuzi okuva ku njuyi ez'enjawulo we bayinza okwogerera ensonga zaabwe ezibaleeta kansonzo ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Ngamba nti gavumenti ewe abantu bonna akaseera banyonyole ebibeetaaga ebawe ekisanja ebawe opportunity boogere ekibali ku mutima kubanga amazigga ga general si mazigga g'omuntu wa bulijjo kitegeeza nti waliwo ekitali kituufu mu byobufuzi byaffe. Ssentebe w'ekibiina kya FDC wasabira Olunakku lweggulo yategeezezza nti okusaba kuno kwabadde kugendereddwamu okusaba omutonzi okulungamya bannayuganda ku bituufu ebyetaagisa okuggya eggwanga lino mu ddubi ly'ebizibu n'okutyobola eddembe ly'obuntu ery'abannansi. N'okutuusa olunaku olwaleero muna FDC Dr. Kiiza Besigye talina bwekyusizo anti poliisi ekyamukugira okutanuula ekigere okuva mu makka ge.